Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du abadduba Allah balungi abali mwenna abakyala n'abaami basemaka buli omu gyoli eyo tugenda maaso ne programu yaffe ya hadithi olunaku nga tuli ku nsonga z'amaka nga tuzijja mu hadithi eziri mu kitabo kya Bukhari. Olwaleero hadithi yaffe etulaga nti obufumbo buno buli wobuzimbira ku bulyaza amaanya ku mahare omukyala n'otamuwa mahare gamugwanira entandiko ebambi era eyinza okubeera nti evaamu ebizibu. Hadithi ejibwa ku Urwa atunyumiza n'agamba nti sa'ala Aishata an qawlihi ta'ala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Agamba nti nabuza Aisha ekyama ekyekusifu ekiri mu aya ya Allah subhanahu wa ta'ala eri mu suratu Nisa aya yokusatu nga Allah agamba nti wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama bwe mubeeranga mutidde obutabeera benkanya eri bamulekwa abakulidde mu maka gammwe ate oba mu mikono gyammwe oba mu custody yammwe ng'ate mwagala okubawasa, agamba nti fankihu ma taba lakum minan nisa bamulekwa abo mubaviireko ddala temubalyaza amaanya muwasa abakyala abalala babalungiyidde mathina wa thulatha wa ruba mukkirizibwa okuwasa ababiri oba abasatu oba bana. Agamba nti nno fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, naye omusajja takkirizibwa kuwasa mukazi asukka ku omu nga yeemanyimu obulyaza amaanya. Kyava kugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti mba mutidde nti temujja kwenkanyankanya fawahida gwate nkanyankanya tokkirizibwa kusukka mukyala omu beera ku omu au mamalakat aimanukum oba abazaana. Eyo aya yakka ng'embeera y'abaddu n'abazaana ekyaliwo ne kati nzibwa okusanga. Agamba nti dhalika adina alla ta'ulu, ekyo kyekiri okumpi n'okubeera nti no temubeera balyaza amaanya. Kati babuza Aisha ayo yakkira ki era yali etegeeza ki? Aisha n'abagamba nti nno yali yakkira ku basajja ababeeranga abakuza b'abaana bamulekwa n'abeeranga mulekwa taata we yafa yamulekera emmaali eri mikono gyo agenda okulaba omuwala akuze mulungi ate n'ebyobugagga bwe weebiri n'ayagala amuwase olw'ebyo nti olw'obugagga bwe ate n'atayagala muwa mahare gamugwanira. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nti n'abagaana n'abalagira nti obwenkanya bw'obanga oyagala kumuwasa olina okubeera nti nno omuweera ddala amahare agamugyamu oba agaja mu mukyala amufaanana oba ali mu kigero kye. Naye okubeera nti omulyaza amaanya kubanga ominako influence nti yakulira mu mikono gyo, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nti nno akigaana n'abalagira ab'embeera eyo nti bawasa abakyala abalala bonna be baba baagadde babalungiyidde yonna awalala gye baba babajje era nabo babeere nti no babawa amahare gaabwe. Kale nkugamba nti omukyala bw'obeera ng'omulyaza amaanyiza entandikwa y'obufumbo ebambi era ebejja kubeera n'ebizibu bingi nnyo. Bw'oba omuwa amahare muwa amahare agamusaanira ate wadde nga tetujja kukaka kyotasobola naye olina okwepimira. Ebirala tujja byogerako mu hadithi endala ezijja mu maaso inshallah. Walhamdulillahi rabbil alamin.